Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ku BTN Media Beyond the newsroom amakutu semakutu kwali amalungi atulabira tugoberera mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo mbalamusako ne sekola musayina n'embeeba zaayo gye mutuusaako ate oba gye mutuusizaako engalo. Olunaku olwaleero abasibi ba NUP bakomezeddwawo mu kkooti era bano nno tebaweereddwa bailo okuli Alex Mufumbiro, Eddie Mutuwe kwoteeka ne bannaabwe abalala. Bano nno kkooti egamba nti ekiwandiiko kibateekayo okuva mu kkooti ento wali eri akanyanya nti kiraga nga Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. kiraga nga temulinsa era n'olwekyo tebaguwanidde obaolyawo kubanga bafuna bailo. Akabenje k'eggaali y'omukka ne baasi ebadde etwala abayizi okulambula kewunyisizza bannansi. Omu akakasiddwa nti afiiriddewo ate era munnange bangi ku bo babuuseewo n'ebisago. Kuleetedde akatambi ka vidiyo ya camera CCTV cameras nga kalaga butiye akabenje kano bwe kagenze maaso n'okubaawo. Kakati ye munnamateeka w'abasibe ba NUP Nalukoola Naye yavuddeyo n'agenda maaso n'okuweereza General Museveni obubaka oboolyawo obulaga obutali bumativu bwabwe. Nze Denia kutuusaako ensonga wano wensinzira okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya good video soko gyempere like wejja like ejja kudduka emisinde mingi tukekulisa kino mwaso olw'okuba nga agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe atulanga gwe mulundi gw'ogusosola video zaffe. Njagala okusaba otwegatteko mu butongole ng'osubscribinga. Bw'osubscribinga ku mukutu guno kiba kitegeeza nti oli kitundutundu oba ofuuse ekitundutundu kuffe. Weewaawo nzikiriza ate nkwanjulire bannaffe abamanyikiddwa nga balayika mobile abagamba nti gwetaaze ogula airtime ne data wa Laika nyiga *217*553# wegulire airtime ne data wa Laika ng'okozesa omukutu gw'oli MTN oba Airtel. Mu ngeri y'emu nkujjukiza nti ngina kuza omwezi 18 July MC Mayor Friends of MC Mayor kyekivulu nekitegekeddwa wali eri yennansana ku meeting point Ganda okuyingira kugenda beera mutwalo gumu ate VIP emitwalo 2 kwoteeka nawo wa table ejaba ya miliyoni emu osobola okubanga ate otunoonyako oba n'ofuna tiketi eno era wabayimbi bangi okuli David Lutalo, Lily Pazzo, Lunabe, Raynan Maulana, then Teka Kasidiki Vocals, Chris Evans n'abalala bangi bonna bagenda baawo. Kasuku n'abalala bonna webali era tukuwaniriza mugana wange tuwegatteko nga ofuna tiketi yo atonyumirwe kuba obulamu buno tuliwo kubanga tunyomerwa newankubadde ebintu nga si birungi. Akatambi k'omusumba ono katambudde ku mitimbagano bamuyita Pastor Namakula. Njagala owulirize bulungi tugende mu maaso. Now he left the White House in Magere. I don't know the people that are living there now. He's in the US hiding for his... There is a man I was talking about. Amen. But permit me to make him as an example. In Uganda he fled and lives in the US. That man was here and a musician. He had a great name. He had the peace. He used to live with the wife and the children. He could go to every corner of Uganda at any time. I don't know where the whisper came from. Even at the level where it's not enough. Go and become a member of parliament. And now
he ran to become a member of parliament. And it was not enough for him. And a whisper came to him. It would be better for you if you become the president. And he went and contested for presidency. Now he left the White House in Magere. I don't know the people that are living there now. He's in the US hiding for his life. The devil makes you to push for your life. Jesus says, if you have what to eat and of what to drink, let that be enough for you. When Jesus says that it only suits. Abantu abamu nze mbatunuulira ne mbasaasira era nagamba nnyo mikwano gyange nti challenge tusinga okuba nayo ye yaffe abakkiriza Kristo ne tugamba nti tuli balokole. Yes, ndi mulokole, ekyo si kyegaana, am born again, era nga nkulidde mu kkanisa, era nga nkulidde wakati mu family ey'abasumba. Naye nze okusinziira ku ngeri gye bankuzaamu ne gye mmanyiimu omusumba na biki byalina okugoberera n'omusumba afuuka atya omusumba. Oba oliawo olumu neewuunya abantu abamu bye baba bakola nga ndabira ddala tebali ku nnono ya Kristo. Abantu si buli ayogera n'akera ku makya n'ayogera mbu he or she is led by the Holy Spirit. Never. Some are led by emotions. Abamu emotions zaabwe ze zibakulemberamu ze zibatulako mutwe. Bye baagala mu mutima gyabwe. Abamu ne batwalibwa influence. Then kati abamu bwe bafunayo ku mulembe guno ng'ogwa internet nti agala trending nga ne yeebuuza ku church trending nti ye Bobi Wine n'abuukira Bobi Wine. Ono Pastor Namakula akulembera abuweereza wabuyita is it Dominion Ministries and so on. Kwali ku TikTok awo. Naye abaana bamukutte ne bamusensebula buti bulere. Lwaki? Nti ne Yesu yennyini yagamba ebya Kaisali mu bikole eki? Mu biwe Kaisali n'ebya Katonda bya Katonda. Bw'otuuka mu kkanisa buulira abantu ekigambo kya Katonda ekibatwala mu bwakabaka bwe. Molding abantu bano emitima gyabwe abalina emitima egimenyese nti abantu bajja mu church okufuna obuweerero nga bye bayiseemu mu weeki binene bibazitooweredde. Wabula ate siggwe kuddamu bamenya mitima. Omusumba obeeranga munnamawulire ali professional, obeera neutral. Ate ovunaanyizibwa 100 ku kinnaakyo okwapreciating wali ekirungi ekikoleddwa n'okuvumirira ekibi ekigeze maaso n'okubanga kikolebwa. Bw'oba tosobola vayo publicly kubyogerako dda ku maviivi osabe oyo ye musumba. Ne wabula okusanga omukyala ng'ono Namakula agenda maaso n'okubanga ayogera ebyo byonna. Omwana yagambye nti nga Yesu yaleka kitaawe n'eggulu n'alivaako n'ajja ku nsi. Kyagamba nti ki? Kyagulanyi bw'ayali ajja mu byobufuzi. Nze nzijukira nnyo statements ze. Yagamba nti nali ku bbalemu yali balaki was it gavana? Omusajja n'amubuuza opaakinga otya wano n'amukuba n'ajja emundu n'akola bw'ati. We yategerera n'agamba nti muli n'eggwanga tewali ali safe. Kati olaba nze alina erinnya Bobi Wine basobola okunkola bwe bati. Kati ate olwo munnayuganda omulala. Oyo ye mukulembeze ye muntu asobola okuvayo n'ayimusa eddoboozi ye bannayuganda ye muntu gwe beetaaga. Omugagga omu mu baavu 10 mu baavu 99 yaba omwavu ow'ekikumi. Never be comfortable where others are not comfortable. Mulwokuba muli and your state funded, that is why mujja ne mugenda maaso n'okubanga mumalamu abantu amaanyi. Anyway, ono ye tetujja muwaamu nnyo katumulekaawo. Alex Waiswa mufumbira olunaku olwaleero mu kooti bibadde bwe biti. Solidarity obuvumu bwe bakozesa bwa kika kya waggulu nnyo. We are not criminals. We are not criminals. These are frivolous charges. We can't accept this. These are frivolous charges. Wait. We will fight. Nti abalemerako be babamalako.
ababiroberamu be bakola ki anyway line eri mu luyimba lwa Bobi Wine ne bagamba bambi bayimiridde wakati nabo ne bagamba nti katulemereko katulwane bigambo ki ebyo omulamuzi byayogedde sooka wuliriza tuli wano mwateekayo okusaba eri ekitiibwa omulamuzi atwala kooti eno nga mwagala atunule mu nsala y'omulamuzi weddayo erisooka ku nsala yo egyaddamu ey'okusaba y'okweyimirirwa era nga musaba nti n'obukwakkulizo obwateeka mu nsala eri ekitiibwa omulamuzi atwala kooti eno enkula buteeke emabbali ekitiibwa omulamuzi atunulidde ebyonna byonna ebyawayo bapulida bammwe n'oludda oluwaabi era n'alaba nti okusaba kuno tekuliimu nsa era tekukkirizibwa era mu mbeera bweti pulida wammwe ategeeza kooti nti agenda kujulira eri ensala eno n'asaba kooti eno ebumbebumbe byonna byonna ebadde mu musango guno bisatifayingibwe kooti eno kusobola okugenda mu maaso n'okujulira eri ensala eno. bw'owuliriza ebigambo bino tewaliwo kyamaanyi nnyo oba oliawo kyoba osuubira mu kooti zino nga waliwo yakavaayo n'akola statement egamba nti ab'ebyobufuzi tetujja kubanga tubawa bail kiraga nti judicial erabika ng'eri under someone's armpit but anyway all in all oba oliawo olunaku luliba lumu bannansi balifuna obwenkanya mu ggwanga lyabwe ebigambo bino bibadde bya kanso Elias Luyimbazi Nalukoola awuliriza okukuuma ensalo abalina okukuuma Uganda ng'ate be balinyirira eddembe ly'abannansi n'olowooza gwe mukulu Museveni tusobola okusirika obusirisi ng'otuuse n'okussa ekikono ku balamuzi n'otuuka okugamba gwani abuuza n'ogamba nti abantu tebajja kuddamu kufuna bbeera abali ku luuyi olw'opoozinga ye gwe mulamuzi awo n'ogamba gwatuddeyo nti tukyalina obwetengereze bw'ekitongole ekiramuzi nga Jeno Museveni agamba nti tebajja kufuna bbeera ate nga Jeno Museveni si ye omulamuzi. Jeno Museveni teyasaba bwa Chief Justice yasaba bwa President bwa Uganda ate nabo teyabufuna yabwekakaatikako ate kaakana ali mu kulagira abalamuzi biki bye baba bakola mu ssomero ly'amateeka sisomangako nti ne Museveni yaliyo si y'omu ku bamanya abaliwo ku nsonga z'amateeka ebyabajjeno byabajjeno bwe tujja ku by'okulwana obulabbayo obukenuzi n'obulyake mmwe bakafulu naye bino eby'amateeka mutuleke ffe aba bataputa wano waliwo okulinnyirira eddembe ly'obuntu ng'ate kooti yeekozesebwa okulinnyirira eddembe ly'obuntu abalamuzi balinnyirizi ba ddembe ly'abuntu tekyewuunyisa Chief Justice wa kuno olwamulonda mu bintu byonna ebinyigiriza ensi eno obulabbayo obulyako obubbi obuli mu sigeddamuzi okukandalirira kw'emisango obutawa bwenkanya abantu ye yalabayo kyakumwogerako ku social media. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Okay, that one. Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola akamudde ku ddoboozi n'ayogera era n'agamba ku Jeno Museveni nti bannange toli mulungi omwo ensonga z'abajjeno ziba z'abajjeno. Let the issues of the land difference be for those land difference, not the soldiers. When you asked for the position of a president, you never come for the Chief Justice position. No. Wajja ng'oyagala kifo kya bukulembeze. So bw'oba okontestinga newe ate n'omaliriza ne weetuuza mu buyinza mu ntebe. Nalukoola agamba nti Jeno Museveni asaanye okubanga naye yeddako ng'omuntu. Waiswa Mufumbiro yatugambye nti byonna bijja kuggwa ne Doreen Kaija. Abalemerako bebamalako, abalemerako bebamalako, abalemerako bebamalako. I like the solidarity, the energy, the effort, the belief, the zeal abantu bano gye bakozesa era gye balina mu mutima gwabwe. Amanyi omuntu bw'aba nga bakutadde ku kintu nga tewakizza oba n'obuvumu obw'ekika ekya waggulu oba n'obuvumu nga bw'olaba Waiswa
ami mulabye nga n'empeta yagirina ku lugalo aba muleta inojjizaako bambi yagenda mukomera nga mwami mufumbo wabula wuuyo yafuuka ssemwandu mu kkomera walifulumira nga ssemwandu kibi nnyo nnyini ddala ebikolwa bwe bityo nno ffe tubivumirira ne sekuvumirira yenna kaakati wuliriza Nalukoola. Kugenda Uganda ejja kusigalawo kababeera abakwata mundu abasiiwuka empisa amateeka gamala ne gabalya mukimanyi nti eyalumyanga abantu ebivu ng'abateeka eyo mu basement nga yowaseemwayi n'olwaleero kati mulye gyali ebbanga ddene tubagamba ku kale Kayihura yagambanga nti essaawa 48 tezimumala kutwala muntu mu kkooti ti abatannamala kunoonyereza serukama mayute bebakwata kulirye ng'awoloma kale Kayihura yakaayana n'agamba essaawa zasusse 48 bakyanteresa eno abo bennyini abo batukolako ebikolobero abalina emmundu abeewaana mugenda kutuuka ng'ebyo byennyini bye bakola ebikolobero nga balowooza bakola mateeka nga bye bibakwasa. Nalukoola agamba nti lw'oyagaliza muka kitaawo olutta nnyoko era bino byonna bye bakola oba oliawo olunaku lujja kukya nga bo bennyini amateeka gano ge beebagidde gabeekwatira era nga gasobola okuba nga gabavunaana. David Lewis Rubongo yavudde n'atugamba nti abamu ku basibe bambi bakkiriza emisango. Uliriza. Batendewaliddwa embeera eriwo ne bakkiriza emisango gye batazza era abamu ne bakola pre-bargaining abalala ne bakola abamu babasalidde ne basalira ne bawa emyezi 4 ne bawa emyezi 3 n'ebirala bwe bityo naye tubategeera kye tuba tugamba abantu nti tetusobola kuvaayo ne twencouraginga oba ne tusindikiriza omuntu kukkiriza omusango gwatazza kubanga era lugimu kyebeeyagala naye oli bw'atuuka ku extent n'agamba nti tendewaliddwa olw'embeera eriwo okay oba omutegeera kyo tuyita understanding tuba understandinga olw'embeera ebeerawo so yeyo statement ebategamba ate ne kulungamya abantu baffe nti abantu abo tulemu bajajinga naye tubalabire ennyo ku bikolwa bye bakola nga bavuddeyo mukimanyi bulungi nnyo nti regime oluvannyuma lw'okukkirizisa abantu emisango ebiseera ebisinga ebeeyagala kubaddusa batwale kyankwanzi ebafumu abalabanga abaana baali bawagizi baffe ne babasiba ne babakkirizisa emisango ne babajjayo abamu nabalaba ebiseera ebyo nga bakaaba amaziga ku zi TV nga bagamba nti lugimu yabatwala ne basuubiza ssente nekola ki ne bamaliriza nga bagudde mu mbi nga bwe bagamba mu ghetto. So ffe kye tugamba abantu abo nga bwe nkugambye tetu encouraginga tetusaana kusindikiriza muntu yenna yenna oba n'okuzaamu omuntu amaanyi tigenda okole ki weerumirize ku misango gy'otaakola naye oli watendewalirwa n'agamba nti kakati we bituuse kanzikiriziganye ne kooti ngambe ogwo musango nagukola sobole okuvaayo kubanga abantu abo abamu ogenda kwesanga nga bakoze bail applications 4 nga zonna bakola ki bazigoba kakati oli bwe mubeera mu bail application esooka eyokubiri eyokusatu eyokuna abamu bakola ki bagwamu essuubi ne bamaliriza nga bakkiriza naye ate ekyo tekitegeeza nti bonna bakoze eki bakkiriza emisango. In fact waliwo bangi nnyo abasazeewo okukola ki okulemerako ku mbeera ne bagamba era kati tugamba nti nga kooti y'ekanyanya bwe yagana okuba bail tugenda mu high court mu kooti enkulu nga bwolaba olwaleero kooti enkulu bwewadde Honorable Mwanga Kivumbi bail n'abalala oba oliawo ne bano high court egenda kukola ki kuba bail. Ebyo bye bigambo bya David Lewis Rubongo byonna nga bwe yabyogedde lwadde lunaku lwaggulu era olwaleero baleeteddwa mu kooti omulamuzi n'agamba nti okusinziira ku ngeri gye mwawandiikamu kooti okujabulula ebya kooti ento ndabye nga tebirina makulu era ba puliida bammwe ne basaba nti bo baakuddamu okulaba ng'ate bawaayo okusaba kwabwe. Kibadde kaseera kannaku nnyo nnyini ddala mu bitundu eby'emukono eggali y'omukka weesalira bwetomedde bbaasi naye nga obuzibu businze kuva ku ddereeva wa bbaasi yabadde yawenyuka obuweewo era bwe bamuyimiriza ndowooza badde takyasobola kusiba bbaasi era train n'etomera ekibiina kya bbaasi bwe batyo bwe bibadde. Kano akatambi ka CCTV kamera weerabireko. Who was stopping him?
But that was the traffic man of railways. Yes. It's moving. The patrol is there. Patrol is there to stop there. The driver at high speed, even the driver of the bus. No, what he wanted to do is he wanted to bypass the railway before the railway line reaches there. Unfortunately, the time he was coming there, the railway is coming there. Yes. Unfortunately, the time he reached was at the exact time when even the bus did what? Start talking then. You see the guy is raising his hand to stop him. Hey, the bus coming at speed. It took off. But those border men, do you think they survived because the bus landed on them? Those ones. That one. You never found on that police officer? No, he took off. People are running away. They had a bus. Hey. You have reached, let me go away. Let me go away. Hey, this is very heavy engine. Very heavy. That's hard to make. Bwe bityo bwe byabadde wali mu bitundu by'emukono kuna Namumira Town Council. Owa traffic wa train yayimiridde mu kkubo n'ayimiriza owa bus ye n'aleeta emisinde n'alowooza oba oli awo train eri wala ajja gisala banemugoberera amateeka g'oku nguudo. Simanyi abantu ate bano abantu abavuga bus they are professional. Bwe twali tuyiga emmotoka bakuwanga obubonero bwonna era ng'otwala akaddo busoma okubuyiga n'omanya nti leerwe bw'eba egenda kusala olina okuyimirira n'ogirinda n'eggwayo n'olyoka ovuga n'ogenda. Yatadde risk obulamu bwe yaburiskisinze n'abantu 6 balamba cause bus etikka bapassenger 6. Imagine n'abaana ba ssomero. Kankweko katini wano kukala akatambi olabe ku bantu ababaddewo. Bus ebadde yeetisse abaana b'essomero etumireganye ne train ku Katosi Road, train weesalira nga tekinaba kutegeeka abaana bameka abafiiriddewo naye nga ambulance zisomba abaana. Ekyamazima train tekoonye ku bus wadde ate nga waliwo n'omusirikale ayimiriza emmotoka singa train ebeesala. Tekinaba kumanyika obona embi za train aziguddemu atya. Kyokka oba okyali awo ku ssomero ne bakugamba leeta ssente omwana wagenda alambule. Kwegamba osasula emitwalo 8 ez'omwana okulambula ate kwogatta amabwa g'agenda ofuna oba n'obulamu bwe okugenderamu nga bagenda mu kulambula. N'olwekyo ofunamu okweraliikirira kuba ekyaddala. Bane tusasira famire z'abaana bano bazadde baabwe ab'eŋŋanda relatives kwoteeka n'abo bennyini abafunye obuzibu n'abavudde mu bulamu bw'ensi eno Omukama emyoyo gyabwe agiramuze ekisa. Nze Deni tuli ku Beyond the Newsroom. Gwe mukutu Semakoto Kwoli. Bye bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.